Tugenda kuba n'emizannyo egiwerako. Bibeere nga biri ki? Vigorous. Vigorous kitegeeza. Strong. Kati vigorous lulimi ki? Oluzungu. Ate mu Lufalansa. Mu Lufalansa osobola ogamba nti piché. Tabule weeri nti nze ennimi nzimanyi naye ezaako okubuulira omuntu olowooza nti oba nniimu. Okay, thank you so much everyone for watching this channel. My name is Morris Jordan Kawesa. Tuliko Morris Jordan K Media, as I told you. Nakolwa leero. Nsoka kubebaza. Tuli ku Matendo. Matendo restaurant. Salama Road, Makindye. Yeah. The better place to be. Yeah. Nange mbabuuzeeko. Nasebo nababuuzeeko. Basebo ne bannyabo mbalamusiza nnyo. Ku channel ya Fene Nganzi. Morris Jordan's K Media. Morris Jordan's K Media. Yeah. Yeegulidde erinnya mu kubunyisa enjiri ya entertainment mu ggwanga Uganda. Yeah. Nga basically yatandika okuzimba channel eno nga atunuulidde nnyo amawulire ga film industry, theater industry, ne ba artist bonna abagwa mu kkowe eryo. So tukwebaza nnyo ssebo w'ekitiibwa. Katonda akuwe nnyo omukisa. Yes, amen. Ate okutulowoozaako. Nasebo kakati olunaku olwaleero tweyanza akatunda akamatendo. Matendo manyi singa akatunda akalungi mu Makindye oba abantu babunywawa. Manager kano ke bakola. Dozo kalaba bei ya kusaaga. So when I at Matendo restaurant tuli ku Salama Road. Bobo ovuga near ATM church. Near ATM. ATM you know. Eriawo. Kati near ATM. So bobo va mu church okusabako mu ATM so lokuyita wano nonywa akatunda noli akamere nofuna ekyeggulo ekinyuvu. Okale kakati channel eno eriko events ezenjawulo basically okusinga twali tukyali ku Aromatic Entertainment. Nga wenzize mbagamba nkola nnyo analysis ku events ezigenda okubaawo, misinde, mipiira nga teginnaba kubaawo Aromatic Entertainment ne shows ezenjawulo ne movies ezigenda okubaawo eza Aromatic. This time round tulina kye tuyita Aromatic Inter Games. Bwekiri sebo? Yes sebo. Lwaki ndeesa omwami ono olunaku olwaleero yongera otumenyeramenyeramu kuba ye captain wa tiimu ey'omupiira eya Aromatic Entertainment. Ate omutesitesi wa ate nga ebitiibwa byalina bingi kati just nze kansoke njogereko ekyo kati asooke yeeyanjula ebitiibwa bye mu Aromatic Entertainment amale atubuulire Inter Aromatic Games zigenda kuba zitya era lunaku ki era wa aneeza nnyo ssebo omukulu Jordan's K. Inter Aromatic Games tuzireeta basically okuyambako abantu abo abali nga tebali active nga babadde nnyo passive physically okuzuukusa obusimu bwabwe oba makinga nga bali active muri kintu kyonna. That's why within us tubeera ne games. Number 2 lwaki Aromatic yenyigira mu buli kintu twagala nnyo okutaginga ne community nti tujja gy'oli gwe ow'ekyalo tujja gy'oli gwe ow'omunyendo muba Morris ne tuzannyamu naawe ne tukwatagana ne community eyo okwongera obutadistancinga nnyo kampani yammwe Nganzi ya Aromatic n'omuntu wa bulijjo supporter waffe. So ekyo bwe tukimala tusooka ne twecheckinga ng'abantu ne tugamba naye ffe are we physically fit? Ffe nga Aromatic. Yes. Nti yes. Morris omulaba ku kisaawe buli weekend. Conrad omulaba ku kisaawe buli weekend. Ate Nattabi. Nattabi wadde agenderedde ali myaka 5+. Tunenge gye tuyinza omumakinga physical kuba in acting bye tusooka okusoma gwe ali eyo atulaba tusooka ne tusoma physical exercise kubanga firimu erimu embirigo nyingi tudduka batukuba so wadde mbamu choreography omutono mu acting naye body zaffe zirina okubeera nga ziri physical. That's why tutuula
nga board netuteekateeka events zino okusooka okwetunulamu abazanyi baffe bali physical enough to act body shape zaabwe ziri physical enough so ebintu ebyengeri ng'eyo byebiteesaawo events zino byebiteesaawo events zino era kyetuvudde tuvaayo omukulu n'atuwa chance netujja ku mukutu guno gaggadde okubanga tubunyisa ekigenda okujja mu maaso event eno egenda kubaawo olunaku lwa Sunday munnayuganda yenna ayitibwa nga tetunagendeyo twalina omupiira wakati wa customer care n'ensobeddwa wazanyira mu customer care nazanyira mu nsobeddwa ani yawangula omupiira ogwo omupiira zaali legs 2 nsobeddwa leg esooka n'egigoba comfortably meka kumeka abantu bagambe baaliko baaziraba naye kwali kutankana bali biwemu leg yasooka zaali meka abantu so baabiraba zaali golo meka ozo tujukisa soke tugendera ne tugenda mu return leg bwe yajja ne tuwakuba golo abaki aba customer care nga bakuba ki nga bateeba nsobeddwa ng'obuvuyo bwabwe ate kati customer care ye yalina CEO nga teyinza kubeera mu buvuyo nedda soka olindeko kyogamba bwemba mulina CEO mukulu Ahmed Lubowa tetulina bakuba muyina omupiira tegulimu ebyo anti ogambye nkugamba oluvannyuma lw'obakuba goolo ennungi mwagiwakanya simanya baali tebanasimula era omupiira ne gwagala okubaamu akavuyo tempa neefa nedda era soke tugendeko ku goolo eyo yennyini omupiira gwayita kiba n'aguteekawo wansobeddwa asimule omukulu najja n'ateeba goolo eyo mateeka ebantuufu ebanfu twali tukuba mu mupiira omuntu wabulijjo kyatamanyi kyetuyita technical game kyetuyita forceful football mu modern way abatamanyi mupiira niro bibabuulira forceful football nti omupiira temuba kuyita temuba kuyita temuba offside watwali tukuba omuki nga lwaki temuba offside yalimu kyogamba offside amala kwa kasali ke twasambirako kakapeti akasali ka Bayern ge mateka era tukuba forceful football mu modern way kwa abasinga tebagimanyi tebaamu ebyo tebaamu kulinda oluguumuza mu pule olinga agukuba that's why nti olwagusa mu pule CEO n'abakuba egoolo ne baagala okulwana embeera yaliwo omupiira ne gudibankana omupiira era gulinga ogwakolaki gwayika so embeera yeeyo atandise okulya ebigambo kale nga tukomyewo amakambazeeyo ku venue atwebaza abawagizi ba Aromatic Entertainment buli wabeera omupiira abatugoberera ne bajja basobolera nyabo tetubatwala for granted tubawa nnyo ekitiibwa nnyo mwebale nnyo mwebale ddala kakati this time round mbadde mbanyumiza event lwaki weeri wataddewo Aromatic games zino okumakinga abantu ababadde passive okubeera active body shapes zaabwe n'ebirala bibeere nga biri vigorous so tugenda kuba n'emizannyo egiwerako bibeere nga biri ki vigorous kitegeeza strong kati vigorous lulimi ki oluzungu ate mu Lufalansa osobola ogamba nti piche tabule weeri nti nze ennimi nzimanyi naye gezaako okubuulira omuntu olowooza nti nedda nsesewuse kuba ekigambo kinyumidde piche ate mu Luspaana kuba nawulira nawula olwogera Spanish ayina terminologies okubeera strong omuntu strong mu Luspaana kapiani kati ayu kapiani tuli strong tuli kapiani naye tokyogera nti ayu kapiani bwataddemu oluzungu Spanish singa oba oyagala kigambo omuntu osobola mugamba vesite kapieni ye nakuddamu nti yata kapieni Espaana kale bakola program mu mbeera seketerera nakulaga mulabi nti byegambo nedda nyumirwa kuba olulimi sirumanyi kale kakati tulina emizannyo egiwerako ng'omulabi waffe wa Aromatic Entertainment tekoma mu kukulaga film na stage play tuli balungi mu mizannyo nga bwe ngendo gimenyaamenya tugenda kuba n'okuddukira mu kutya
tugenda kubeera n'okuddusa eggi ku kijiiko tugenda kubeera ne bottle filling ogijuza amazzi bottle filling ogijuza nakyo kakati eno basaayo ekicupa tugeze ekyalwenzi oli ku ggolo y'eno mu senta wakati ne basaawo ecupa eziri empty nojja ku kicupa kyo nga Morris n'onywa amazzi gano n'ogaddusa mu mumwa n'ogenda ogayiwa muli asooka okujuza akakupa yabawangudde tugenda kuba n'ekigwo ekiganda ekyo nze omu wasuubidde okuwangula ebbaasa kuba bigenda kubaako ebbaasa za ssente eziwerako gwomu kubagenda okukwata ekigwo ekiganda ku social center ebwala awo e Masaka fe abamu kubayo asajja abamegganyi era ekigwo kye kyampeerera pulayimale yonna ekigwo siri wa bulijjo ananeesimba mu aromatiki ekigwo kye kyakuweerera ekyo kyampeerera pulayimale yonna yesebo ate secondary ate nengattamu omupiira ekigwo ne ngenda nga nkivaako naye gyo lyabalamu banywanyi bange ne baŋŋamba ekitono okituulako nazzeemu okituyinda ekyekigwo ekigwo ekiganda kakati tugenda kuba n'ekigwo ekiganda tugenda kuba n'omupiira gw'ebigere naye nga bawala be baguzannya omupiira gw'ebigere ogw'abakazi tugenda kubeera n'okudduka emirundi 25 ekisaawe tugenda kubeera n'okudduka 10 goolo ku goolo kimanyi 100 meters tugenda kubeera n'okusika omuguwa tugenda kubeera waliwo omuzannyo gwe baŋŋamba awo omuwala jojo yagubanyi balina bwe baguyita so njagadde babuulirako ku gimu ku mizannyo egigenda okubeera okufumbekera mu lunaku mulimu okusika omuguwa mulimu ekigwo ekiganda mulimu ecupa okujjuza amazzi mu cupa okuddusa eggi ku kijiiko mulimu omupiira gw'ebigere ogw'abasajja ogw'abakyala mulimu netball bamuganye this time olw'obudde ng'ate gino emizannyo badde tebannagirabako so n'abakazi bagenda kumegganira mu kigwo kubamu akafaananyi awo nga fishing akwataganye ne Kawusala atamanyi Kawusala ye yazannya mu syndicate nga mukyala Amisi nazanya mu kijja kugwa nga mukyala wange yazanya mu kijja kugwa nga mukyala wono kati oyo ye gundi esookawo egenda okukwata ekigwo ne Mama Fish ndoza mumanyi bulungi Mama Timo basinga baagala azanye ne Ime Candice Nalongo Nakatemade azanye mama wange mu customer care Nalongo Nakatemade abasinga baagala ameganira Ime Candice mu kigwo ekiganda Nalongo Nakatemade anasobola Ime Candice Nalongo bagamba abaamulabako saalibo naye bagamba abaamulabako yali ngwanguli mu buvubuka bwe Florence Nampijja abasinga bagamba amegane ne Fatia Lujja kakyala koligayi mwalunzemu kikanso kenkubuuze ate nagende essomero bwe liba ne inter houses oba inter games baba ne houses nti green azanya ne blue azanya ne yellow bwe bityo tetulina houses mu Aromatic Entertainment tugenda kulonda tutya nti era tugenda kuvuganya mu ngeri ki mu games ezo nebalenga ekibuuzo ekyo ku Lwokusatu olwa wiiki eno abatesitesi bagenda kwawulamu Aromatic erina bammemba 126 bagenda kwawulamu bammembers 63 buli ludda ekiwayi kino kiyitibwe Aromatic A kino kiyitibwe Aromatic B oba n'amannya ge banaaba basazeewo akati okuva Olwokusatu olutalo lw'ebigambo training ez'enjawulo n'okwewera bwe bigenda okutandika ku mikutu gyonna ekitegeeza tugenda kuvuganya mu groups 2 Aromatic A na Aromatic B group ezo zezireeta tiimu ziri zenjogeddeko mu mizannyo giri kati group Aromatic waba kigo bayinza okugamba aba etugeze gy'ozanyire polisi bwe gwe twesize bw'oba otukiikirira mu kigo mu misinde egy'ekikumi gwe gwe twesize otegeera kyegamba nti bw'oba oyimiriddewo ku lwabali wadde ate ebbaasa eno ey'obuwanguzi mu kifo ekyo egenda wuwo obutereevu kuba tiimu zonna tugenda gatta
performance ya bino byonna katate akwase ekikopo abawanguzi gwe tunayita overall winner atugase nti mu kudduka Morris emiwanvu yagiridde mu kumegana n'alya omuwala gundi ani kirabo Viola yamukubye ekigo Viola yabadde totogeza ekiko kirabase Viola oyo abamumanyi waliwo ebitasoboka Viola Nasuna abamumanyi bagamba omanya ekiko kino obuvumu bwakyo n'obumanyi mbirizi zino kunyiga kwanja munno mbirizi Viola bagamba muzika kati Viola asobola okunyiga ani olunaku lulinde nenga tugenda kunyumirwa kati gwe atagenda kuba bana atagenda kuba mwana mama just take amaaso wano buli kimwe kigenda okubayo ku naku tugenda kikwa ne munna Uganda mugambe twogera okowoola bana Uganda babadde bajja ne balaba emizannyo gyaffe this time around venue yetugenda okukolerako emizannyo gino tukyalina venues bbiri bafather beggaba abadde twasabye ekifo ekyo kubawo wanene nnyo ndaba seminary tebana tukonfaminga bwe banaaba tebakituwadde tujja genda butereevu ku kisaawe kyaffe ekya Bayani emunyonyo okulirana woteri y'omugaga Sudin nga ku Jahazi Pier Bayani walungi naye waliwo we twasambira luli omupiira mwagezezaawo okwogera nabo bafather ngezaako connectinga nabo twali tulinze kiva wa lector omukulu akulira seminary so kasita tukyalina weeki namba tukyalina olwenkya ku Monday paka Saturday tugenda kuba tubabuulire watuufu we tugenda okubeera kati omupiira tugenda kuba n'ogw'ebigero ogw'abasajja era enjuyi zino zonna nga bwetusogedde n'abawala bwe batyo nga naye gwa bigere kati awo wennyini ani agenda okulonda nti gwe genda mu kubanga awo ndabawo okubeera nti timu y'omupiira eya Aromatic yonna atezze sayidi emu yeekubidde timu y'abawala yonna eza sayidi emu yeekubidde ng'ejja kukuba nnyo abeeno kati okulonda okwo kugenda kuba kutya kugenda kuyita mu mitendera ki muli mutuufu kaakati ekyo abagenda okukikola kuliko manager Roger kuliko Abe kuliko nze ne CEO bantu bana tugenda kutuula tugambe nti kati kandeete example nti Morris Conrad B so tulemu nti kati bano bali related ontegedde tugambe nti Najibu Nyanzi bano bali related tugambe nti Zahara Nvannungi Viola ani kirabo Kawusala kubanga bagumi bombi Nalongo Nakatemade Fish Sakka Sulaiti Mulimira Kasada Jamiru Mama Nadia wa Salimu otegeera yembeera batugenda kikolera nti okwata amaanyi agenkananga n'ogawulamu ganamanyi negadde no ganamanyi negadde obuteekubira kati ab'omunaganwa ab'omuswaba abanafu era nabo tubaawule tutyo nti tugambe nti gundi munafu nnyo ngajaba ya muntu talina kyasobola kwekolera neno tuseye engajaba y'omuntu engajaba y'omuntu omunafu ennyo atalina kyasobola si kivumo yabe engajaba kakati omuntu ng'omumanyi kimunafu wamulesa awaka okomyewo n'ebintu tabyozezza okomyewo tannafumba mmere kyokka emmere weeri okomyewo ali mu buliri alinze byonna obimukolere eyo mu Luganda tugiyita ngajaba eba ngajaba nga talina kyasobola kwekolera si kivumo engajaba omunafu nnyo kati nga tetunaba kweyongerayo soko tubulireko Kongo nga soko oyita abantu ku business zo katono nnyo neyanza nga mpita ku mukutu gagadde Morris K Media nebaza this opportunity bwe mbala okwebaza omukisa ogwo nkola emirimu mingiko
naye kansosowazeemu egyo gyetaaga ate okuyita mmwe. Mu gusooka tulina company bagita Trust Events. Trust Events eviira ddala mu Trust Films Uganda gye muwagira ennyo. Eno events company ekola mikolo gyonna. Tulina decoration, tulina catering services, tulina videography ne still photos, tulina emmotoka, tulina ebintu byonna ebiri mu events, tulina ne ba MCs bonna, ossa ne bakatumwa bonna. Eyo company ne bayita Trust Events ngikoleramu. Personally, nyanze